kasozi kuno abasajja bakuumanga ebintu byabwe okuyita mu bitonde naye nga babiteeka mu lulimi, olulimi ne lufuuka lugagga batya. Omuganda yasobola okugamba ng'aggyeeko kagambo nnyo. Namanda mulungi nnyo. Osobola namanda mulungi kaalaala. Ekyo kiba kizimba olulimi. Kisukka ku nnyo. Namanda mulungi kaalaala. Omulenzi munafu lubojje. Kati tujjawo kigambo nnyo ne tuteekako lubojje. Omusajja mubbi kungwe. Omusajja mubbi kondo. Nakunyumiza ensibuko ya kondo gye yava. Eddagala likaawanga omususa. Ajjawo kigambo nnyo n'ateekawo omususa alaga obutonde. Omususa ogumanyi kimera kikaawa ba muti gukaawa nnyo. Kati nzijjawo kagambo nnyo n'enteekawo omususa. Amanyi amakulu g'okukaawa kw'omususa asobola okumanya kyentegeera. N'amanya eddagala ly'emmira bwe likaawa. Emmere ekalubanga ebikongo. Kati omwana nnaku zino okumugamba ekikongo bannange simanyi nawe bakinyonyola enzo kubuuza nti kyeki mu Lungereza kyeki ebikongo ba mu bimanyi newoza mu bimanyi. Omusajja mugabi nga jjenje. Bino bitonde Katonda yatonda naye abasajja babigerageranya mu mboozi zaabwe era waliwo n'ababuuza ejjenje ligabi litya nti bw'olikwata bw'oti liyinza okulekera okugulu kwalyo lyo ne libuuka ne lyeyongerayo. Omuganda kye yava agerageranya nti omusajja mugabi ng'ejjenje. Ayinza okugamba nti omusajja mwavu lunkupe kyeki kitegeeza omusajja mwavu nnyo naye lunkupe kungwe lubojje ngenda kubikunoonyereza nabyo mbikubuulire. Kati waliwo Omuganda n'agamba nti omusajja mugezi Nakinku. Kati bw'akugamba Nakinku omanya nti oyo mugezi nnyo ninga kagambo nnyo takakozesezza. Omusajja akola nga nkuyege. Kitegeeza omusajja apatikana nnyo ate mu kukola kwe akola kasirise. Oyinza okubeerawo nga tata wammwe gyali eyo emmanju ng'akola ebintu by'empola naye ogenda okutuukayo ng'ekisenge akizimbye akikubye akadongo kyonna noga ate kana kadongo okakubye budde ki nti owedda ndi eno nkola. Kati omusajja akola nga nkuyege nti akola emirimu gye kasirise ate mu buyonjo nga miyonjo. Kati n'ageraageranya n'ekitonde ky'enkuyege nti omusajja akola bukuyege. Sologa nti akola bukuyege n'omanya enkola gy'akolamu. Omusajja muwanvu ng'omuvule oba muwanvu ng'olusolobyo. Kati biseera bino okugamba omuntu olusolobyo bannange ne babeera abo abali mu kyalo ensolobyo abantu kizibu ky'okuzimanya n'abaana abato okumubuulira olusolobyo. Nalinga nkula nga bwenva okuwummula nzirayo mu kyalo mwana wanvu wanga lusolobyo mwana wange onookomawa naye ng'olusolobyo nasooka ne sirumanya nange. Naye oluvannyuma ne ndulaba olusolobyo. Kati omwana omugamba kati nti olusolobyo kyeki tasobola kulutegeera. Omusajja Mukodo Amma N'embwa. Omanya nti mukodo nnyo. Embwa temmika nno kintu kubanga bw'oba olya ekutunulira bw'otwala waggulu n'etunula waggulu bw'otweka wansi n'eteeka wansi. Newankubadde Omuganda agamba nti semutunulo gw'embwa tegukugaana kulya kikyo. Naye embwa era bw'ogiraba bwekutunulira ennyo bw'obanga ddala toli mukodo era ova edda n'ogikasukira akantu bakiri n'ekawunyaawunyako ne bwe bateeka lye. Naye waliwo omuntu omukodo Amma N'embwa ne bw'aba yayize nayo naye nga n'eggumba aligimma n'agasuula eri waki naye n'agattaga wambwa oyo n'omanya nti mukodo nnyo. Omwana wa lugambo ng'enseenene kuba gye zeekwese zigamba kaffenna kye fenna tukole kye okutuusa lwe bazikwatamu zinnaazo ne ziryoka zivaayo zonna. Kakati naye nga bwe zibeera kye eddoboozi eryo lye zifulumya bwe ziba awantu. Kati waliwo Omuganda n'agamba nti omwana yaddugala ng'enziiziiri. Enziiziiri mugimanyi? Enziiziiri eba mu mazzi naye banzirugavu nnyo. Kati bwe bageraageranyanga ebintu bwe biti kyakwetaagisa ng'ogendako ku luzzi bw'oba otegedde ekitonde ekyo gye kiri okinoonya ogeraageranye omusajja kye yakugambe nti mwana gwe waddugala ng'enziiziiri. Kati enziiziiri bw'oba ogimanyi osobola ogenda n'oginoonya n'olabira ddala oba ddala nzirugavu.
omulenzi mutono ng'oluyulu oba ng'olusubi. Kati oluyulu osobola okugenda mu kibira n'onoonya enjulu zibeera zitya era lufaanana lutya, luba lutono lutya. Kwegamba basonsekangamu ebigambo oba oliawo ebyayagazisanga abalala okuvumbula enkula y'ebitonde ebyo. Kati tubisomana mu bitabo kuba kati tebakyabigira. Edda bawaananga bannaabwe, nafunye omuwala yamyukanga ettungulu ettungulu naye kati ndaba abasajja muno batambuza amatungulu naye sikiwa nti ebusiwa kyaliyo n'amatungulu. Omuwala mumyufu ng'ettungulu, omuwala mumyufu ng'endeku. Omwana nnaku zino okumugamba endeku endeku kyekiraku mbuze endeku mami endeku kyekiwatizi ndeku nga tamanyi na ndeku bwefaanana. Naye naffe era twagenda okukula ng'omulembe gw'endeku gugenda guggwawo newankwadde kati waliwo era abazirina. Omwana ayimbanga ennyonza, oli ogendereddeko n'onoonyereza ennyonza bw'eyimba oba n'owulira eddoboozi eriva mu nnyonza. Ennyonza kinyonyi. Kaakati ebyo ebintu Omuganda kyeyava abiteeka mu njogera eya bulijjo. Omwana alegejja nga enkeesabudde. Enkeesabudde kiba kinyonyi. Oba omwana alegejja ng'endegeya. Endegeya kiba kinyonyi. Endooza n'enkeesabudde kiba kinyonyi. Kakati Omuganda ekigendererwa kye kwe kugaziya olulimi lwe ate nga ebitonde ebyo bwe tuba nabyo bireme kusaanawo. Naye kati enjogera egenda ekyuka, ebigambo bigenda bifuulibwa nga bwe byagala, ebirala bagenda babikutulakutulamu. N'owulira ng'oli anyumya emboozi ate nga mukulu munnange twazaalibwa dda naye ng'owulira emboozi gy'anyumya kyesitayagadde nno ng'oyogera kyekino kyesitayagadde. Kati n'ogamba ate ebyo oba bijjamu bitya. Naye kati kye tukoze mu kifo ky'okuwandiika ebintu nga bino tubimanye tubiyigirize abaana ate ffe nnyini bakulu bannange tugenda tusaanyaawo bisaanye. Naye nga Abaganda balinga tebasobola kuwandiika. Kati tasobola kuwandiika bwabwe nga babiteeka mu mboozi z'ebintu ne bibeera nga abantu babinyumyako, abantu babyogerako, ne bigandawazibwa, ne bigundira olulimi ne lugaziwa. Naye ab'omulembe guno tukozeewo ki?